Fake media. Kili Kasese muganda wange kati bw'ogendayo n'osanga musajja munno nakkuba ekikono nakkubwa omukono n'akugamba munnage yimirira mbeereko obugambo obuwoomu obuseenenkerevu bw'enkuwa munnage nkwetaaga nkuwagadde nnyo era nkusiimye ontambulidde bulungi oba mukyala munno teweewuunya ebiri kati mu ggwanga Uganda bitandise okubeera nga mwanattu bifuula 2023 Kasese etteeka erikkiriza okulya ebisiyaga kyere etteeka lino lyateereddwako omukono kanso ya Kasese era kakati munnange mu local government ye Kasese kati balya kyere ekisiyaga amanya musikwana haje budono mnyamishafi kulwanga eno ye fake media Parliament ng'ekulemberwa amyuka omukubiriza waayo omwami Thomas Tayibwa bw'atyo basobodde okubeera ng'ate batabukira abantu b'e Kasese ddala local government ey'e Kasese okuvaayo bw'atyo ne bayisa etteeka erikkiriza okulya ekisiyaga kyere okusinziira ku amyuka omukubiriza w'olukiiko lwa Parliament omwami Thomas Tayibwa yavudde n'agamba nti ye kennyini yakola okunoonyereza okukwe n'akizuula nti ddala abakulu bano baasobola okubeera nga munnange bakkiriza ensonga eno era kakati bakkiriziganya n'ekitongole ekya NGO ekimu era kyabakkiriza okuba nga ensonga zonna kakati zigenda mu maaso. Tayibwa agamba nti baneno basobola okubeera nga bawa omudidi gw'ensimbi ogwabaviirako okubeera nga bakkiriza ensonga y'okukkiriza ekisiyaga okugenda mu maaso kyere era kakati bw'oyagala musajja munne Kasese babatwala ne mu ssinzizo mwanattu ne basobola okubeera nga babasabira ate mufuna obufumbo obutukuvu ddala nga bwa bikukujjo. Thomas Tayibwa yavuddeyo bw'atyo n'asobola okubeera ng'alagira minisita akwasaganya ensonga z'omunda wamu ne minisita akwataganya local government basobole okubeera nga bagenda mu kibuga kino eky'e Kasese ate basobole okubeera nga bazuula ddala ki ekituufu ekiriyo. Tayibwa agamba nti kakati abazungu batandise okubeera nga beetoolola eggwanga Uganda okuvujjirira omudidi gw'ensimbi eri local government zino abantu bano basobole okubeera nga bayisa etteeka erikkiriza okulya ekisiyaga kyere era kakati bw'ogenda mu kibuga eky'e Kasese mwanattu teweewuunya bikibiriyo. Thomas Tayibwa wamu ne Parliament yonna okutwaliza awamu babadde basunguwavu era ne bavaayo ne bagamba nti bagenda kubanga bakuba abakulu bano mu mbuga z'amateeka kubanga Parliament yokka yeyina obuyinza obuyisa etteeka lyonna wabula si local government. Era kakati Thomas Tayibwa bw'ati yasobodde okubeera ng'avaayo n'abulira bannayuganda nti ekyamazima bino ebitandise okujja mu ggwanga Uganda tulina okuba abagumu ennyo okusobola okubyewala. Tukimanye nti bajja kujja n'ensimbi nnyingi wamu n'okutuma visa ezitutwala mu mawanga ag'ebunaayira naye tubeere bagumu era ensonga zino tusobole okuba nga tuzigaana. Parliament yatudde nesobola okubeera ng'ate esalawo ekyessalira kyegenda okuba ng'ekolera abantu bana ab'e Kasese era essaawa yonna ensonga zino zituuka omukulembeze w'eggwanga wamu n'okuyita Mukama saasira eggwanga Uganda. Mukama tujune.